ebyebize ebikyafu ebikyamu nali manyi wabireka mucha abaye kiki ekyo bano obwedda tuli wano. Yes, this is a toilet sewa bwe. Mwabazibunyisiza bwe mutyo. Ono mwennyini wakano wakulema okuuma. Neno sikasa samuwasa. No, I think it's lower. Oyogera nnyo kikuita kunyamba. Oyogera nnyo. Uligera linyanyagize oba kiki? Don't even say a word. This is what they call a gentleman. Nayo ndesema bega we nodi yeye. Nojja we kulembeza nyi. Oyogera. Kabula sirikako. Bosiriko inebwa. Bwe bali kale nerekera. Tasimba. Agende amuvire. Abavire gwe nani? Abavire gwe nani? Mulaba. Aha. Madrat. Abasebo. Zana ine mirimbo jange ne boyfriend wange tuli mu mbere affe y'obwa. Omusajja ono ajja natulimbalimba nalimbalimba family yange nezikiriza okwagala omusajja oyo. Toka. Yakwekoza muyaye. Mpulira ennaku. Naye wange kiki? Muyaye. Ekituufu olyagala. Lwaki namukiriza? Muyaye. Gutayogera. Nezijja mu nnyumba eno ntobedde mu nnyumba eno. Waliwo n'omukyala gwe nasangawo omulamu we bankyojjezza gwolaba oyo tagamba kooli tagamba kono. Naye bamubuuzizaako nti omugenyi gwe tufunye yaani ng'omuntu abeera ewaka. Omukyala obuvunaanyizibwa omulaba ssebo. Nenyamba munna. Omwami ono azze akwaniriza bulungi tata akwaniriza bubi. Bulungi obutaka. Era lwaki ali mu kisenge kyange n'alyoka atabuka n'agamba nti ye famire tenjagalanga nako era tanjagalanga nako kati angoba angamye kwatemu ebyange tambulenge ntakyanneetaaga mbwe era nze omu kwomuletedde ebizibu. Omugoba kuki? Muyaye. Anti muyaye gwe omugoba kuki? Oyagala okugenda. Ate njagala okugenda nazizza gwaki n'omusango. Tolina musango. Omusajja wange aleka yafanadde omukazi omulala gwe nali njagala ennyo. Tokaaba. Sobola butakaaba. Nze kulaba ngumidde ebintu bingi mu nnyumba muno okuwulira amazima gewa. Abasajja abalungi tukyaliyo. Teri musajja kaddabulo baba mbisiza bati nze ngenda kukola nti amazima. Manti. Tokaaba. Muziza bubuuza njagala mbulire lwaki oli mu kisenge kyange waliwo guest wing. Tobaako. Ew'okutandikira wonna. Simanyi lwaki oli mu kisenge kyaffe nga tulina guest wing tulina n'eri emmanju boys quarter wandibadde osula eyo. Kati nze akugamba bino byonna bigenda kuggwa. Omukyala omulungi nga gwe teweetaaga kubonaabona. Gwe tofaayo bino bindekere bigenda kuggwa. Essebo. Gwe nkwetaaga mu wabweru. Owulidde? Naye nga saagala okaabe. Njagala obeere bulungi. Essebo. We bali kubeera musajja mulungi na wakisa. Ebirungi bikya. And thank you for being a gentleman. You too. Kubanga temusangika. No. Kiki? Atomera. Kiki? Mama tuula kaka. Uti That's not how we treat human beings. Agende. Gome. Ayagala tuwano. Wo. Wesembeza okutwa. Kakati kakubulire. Kati nosebuka kubulire. Owulire era otegeere bwe batesebe bayisa abantu. Kati oyo mwana omuwala gw'olaba awo ssebo yeebikiridde bulungi, mwana muto omukaabya amaziga. Olowooza oyongera ku nnaku zo oba oyongera zitoolako mu maaso. Ayinza n'okukolimira. In fact, agamaziga gakaabye akolimira. Okendeeza bulamu wejjemu ebintu biri ebyekyalo ebyobutaagaliza. That is wrong. Nakuleka wano buli kimu kiringa bwe kyagala. There is nothing kyensanga ne ngamba leero Kasawuli kino yakikoze na kati ogoba muwala w'abantu alagewa Kasawuli ngenda kugoba mu nnyumba yange. Yes, ompulidde. You deserve that.
Oluzibi bikuli mugera bita. Excuse me. Leka malo okugera n'omwana. Koche. Sigala wa. Owulidde? Kakati nkusaba teweeraliikirira. Owulidde? Nkimanyi kati obweraliikirivu olina mungi. Abantu bwe batta future z'abantu. Owulidde munnange? Saagala weeraliikirire. Ate njagala onsonyiwe otusonyiwe ku lwa muto wange. Bwe tuti ewaffe si bwe tukola. Nagenda ne muleka wano nga mukwasiza ensonga wano wonna alabirirewo teyakola kyensuubira mu ye. Naye abantu bwe batyo babeera. Ogambe oti? Wano wange. Kyogamba tumanyi Honorable Kamplali. Tumumanyi. Ekyokubeera nga nti omusanze nga nsangiddwa nga nina ebizibu. Nga oba ndi mwene embeera y'okubeera nga ngobebwa. Tekinfuula kubeera nti oba ndi mulalu, nti oba sitegeera, nti ate ova eri weegonnomolako ebitiibwa by'omwami wange. Things of this place. Erinnya bwongo. Siinayo kyokugamba saazi. Teyina. What do they do? Now, I go to Honorable. I ask Honorable, what has happened? Because this one came a visitor. This man is too tough. Has made the house on fire. Now, Madam also, you hear sound. Akamwala. Kuba mchala. Mami. Naye mukabwe. Biche. Nyope gude muliro. You see the vehicle. Let them not see me that too much. Let me talk to him. That is my boss. I go and talk to him and see. You know, it is good when you know something. You can be here. Kumbe, Borogoma is there. Comes, woo, you run outside. Ate wetumena n'ennyumba ye gye yakolera okuba muto nno nkitegeera tebiba birungi ezo ziba mpisa mbi mazima munakoleredde ekintu kyebbanga muto olwokuba mutono oyinza obeeraawo nga mukama wange Honorable ono omusajja awabidevide baze omuwambye emaka bagituute muliro ze simanyi kati ze ate am the security officer wano ewe buliro kati tolaba batwala ze mukomera basiba empingo kati ze ngendawo. Boss. Hey, good evening, sir. What do you want? Good evening, sir. What is it? Boss, I've come to inquire. To inquire what? Maybe the terrorists have terrorized the home. Which terrorist? If it is there, so that the security boss, will learn about our house. If it is like that, we go and get even a panga. We come and Abiliga. Abiliga. Don't even call. I'm not your boss. Look at him. Don't talk to me like that. Don't talk to me like that.